yakoze ekitanakolebwawo nga kipya nekola kyebakolamu era sebo talaga yakatugamba pasita twalinamu abaana ababiri omwana aliri mpaza mukyala Nagaba Flavia ava ku nnyonyi naye omukazi akaaba mwanyina omumaka gano kakibadde kyakya webale kujja obwabintu byakyama toyakolona mukolo lindako ngamba ayinza okuba akulinde omukazi eddiini ani muvumaani omukazi sitole gye nyimanyi tojja vuma mukazi ate bwevaayo nemba okuli ani era singa yali muganda wange nga abatalina kudda waka kale omusinga ojja mbuli embazi sineesiga okubale mwakwata eddogo mu kooti nga lyali lyakyama bawo n'aluzimu nga bwati tukyesiga twaguye ku bikozesebwa wano andi buli ekiba mukooti tulina okkigira baza alina byatumiza tulinze mmande yansa byambuyeko era ngenda kukeera nnyo ku makya kali abakazi byambuyeko balagawa oliga bajjako wiiki tutandike ebisa nendoza nalidda wamuleka nga nenalongo oli mubi nnyo abantu abo wali nabo waloleka baaki nedda munnaayira kuba bwemwakitwala tebayiza wenza emyaka gyange naye bane buli otuba tunyuma ekyemyaka tumanyeeru naye buli otubanga abakunenyako n'ogamba emyaka gyange giba gyange emyaka giba gijyo twaliriza abagenyi baffe mwenna abakatunda kati onayogera kyasinga uganda obukulu abakesedda yaliwo nga nsi eriwo wano esayima ndi yabeerawo nga nsi utaseekusa tukwaniriza okubeera emisa ya mukwano gwojozi muleeda kyembadde ntegeeza kyemmere enjiri eyokya kadde waffe White Benda kyenakoze naawe tukwaniriza naye okuba ndabasangawo busanzwe tusobodde okutwegattako mu misa eno kitwala alihamudulillah kadde waffe William Katumba bamaama bataata basenga bajjajja banadda abalala bajjani abaleeta baliwa mulebale kubeera nga mutuuka mu twalaba bali abangera bali basaana okulabwa bali baleeta abantu Mukadde waffe Sseruga Matovu naye bano bebasikako wiiki sebo tukwaniriza okuba nga naye olala mugere naye osobola kakwaje nga anoze okusabira mukwano gwojozi bagimanyulako abaana waliwo omukazi tukyalina entebe nyingi Rwanda eri nyingi yagamba nnyo nti omusajja tukyalina entebe twazirizavinzeewo zino najja kukola twazirizavinzeewo talina zino sayi entebe ama muzeeyi oli twazirizavinzeewo omukazi yayogera ati yasikako munne wiiki Manyivudde lutyumiri naye mazima yatukola bubi namaze okukulaba ndi mufumbo musajja najja n'abaana kati angambye atugobye munja kumukola ebyahajati zuura sabange teri amumanyi ne bwankyawa teri amumanyi balo mumanyi yogere nga kutebba onganga siriiko balo mumanyi edivoshi ndawo aika dadi tomumanyi balo simumanyi kutidde n'okutya divoshi atemeza ku bantu divoshi otemeza ku bantu otemeza abantu akolera amaaso galaawe atemeza Shamim Zubeda sekerizaamu bawoyo simumanyi bawoyo simumanyi gowa muŋŋamba n'omuŋŋa bategeeza nti mwena temumumanyi oba gwomanyi siyo nze ŋŋamba balo gwe simanyi mumanyi ki obanna ne balo gwe simanyi naye oli mumanyi balo simumanyi manyiwo bawa sayimu yaani bawa sayimu bamuteeka wano tusobole okubeera nga tugazira bulungi ekifo mujompa obutwanda batulya ffenna naye sigamba nti kitaawo tusobole okugaziwa okulya alina gwazunga naye gwagamba wange si yoyo mukwano nze sitawana naye kagatto bawa nalongo mmanyi tomumanyi mumanyi ate kasimulaganga asula wange ate kati abamumanyi bonna kagatta ekintu kiri nti omanyi bawa nalongo tomumanyi mumanyi atunda wange muleme kulimba si temumumanyi nze sirimba balimba balako kagatto bawa nalongo omumanyi oba tomumanyi bawa nalongo mumanyi
ntwala mukisa kuleka temumanyi muzeyi kakati omukisa gusigaze ate mugende kakati Bannanga ab'amazzi tubawadde dakiika 7 nze sigamba nti nze mukulira alina abamukulira naawe n'omukulira mu mmisa nga buli omu alina kyanywa naye onsokaasoka nnyo era mwogere naye yamwogera nga kituuse nga kyetaagisa kyobola bafugabula amazzi ogenda mu mmisa dakiika 7 bw'owulira tatiko emmere okufuna cupa y'amazzi n'oluvannyuma tugende mu mmisa muwala bakadde bafe amaze okweteekateeka bulungi byotafudise katonda kati ate bw'oba togumanyi ogamutya nti taffe ekigambiro kya misa era lwero ogenda okumanya nti baba bamumanyi ne basirika abagabula amazzi yeeko ayego oyinza obutamumanya gwe bano gye basiiba otuteekateeka ebyoyo byaffe oyo mugambe ayagala tugiza ebyobutoozi simanyi akola bibiri junior wa amazzi wotayagala twogere wa amazzi badde njagala ekikajjo kyange naye tutambula baleete tugambe ntazze kunywa amazzi ebyo ebinyonyi nzibwa mwezisobola kgenda mayite mulina temuyinza kungulu zisobola kgendayo bwalaba kitawo bwe yafa najja bakadde bafe abakatuuka nedda nze njagala okumwambako naye njagala muntu ategeera ŋŋamba agalo tusanze abantu bano basirise mukwano gwo basanze basirisa tusanze basirise anti ono yayasama bunirako nobeera ng'okyasobola ku mmeeza kuliko ki era olulabo lw'ekiwalaata ne balowooza kuliko omukulu aliwo omuto banza nasembye olaba aliwo omuto ngeno yona yona obuyoyi b'emyoyo ono ekiwalaata kyamukwata muto agenda okuyimba akayimba kalinga muto wagenda oyimba akayimba kali agenda okayimba yali muto kulema kwaniriza abantu baffe ka myaka emeka eziba kuba teke bakatuuka n'abatuuse dda nina omuntu omukulu ow'okugambako tawu we wayimbira akayimba ka siriimu aluma wali ku myaka emeka netwogera okwaniriza kunalemo minisita Heleni ani nze nayimba biti nagenda mu bidiyo yampitako banoonya mbeerera mu industry nanzaaliwo buuza kimu era kyekimu ekyali ako wali mu mbeera mbi ng'eraga nti baali banoonya mukulu akwenkana era twebaza naye bambi kanyi bonalevo nebbeeka kadaga kinawoloba olwaga gwe tolaba kwesibako ennaku yekumaze embiri mutwe buli lwogera minisita wa East Africa yatuuse wano ku ssaawa 3 zennyini netubeera naye wano paka ssaawa 5 tujja kwabika olw'okuba nti abadde alina omukolo omulala nze nakusooka n'asobola okuba nga ate siŋŋamusimira wano yeewungulako tetwasoma ffenna kaga Joshua da mufo cha speaker speaker ate asobola okubeera wano atusangira wonna n'abeera ng'akomawo mani mudidde Honorable Rebecca Daga kabera tuddewe tukwebazizza nnyo okubanga watuuse wano ssaawa 3 zennyini n'obeera naffe wano muzeyi twekubya ebifaananyi agambye n'okkiriza okunywa naffe caayi nze sikwata mu ate n'otusuubiza nti bw'oba oyambuye oyambuyiza emikolo gy'ogenzeko ebirala ate osobola okubeera ng'era otwegattako wano webale nnyo webalidda kati nze ŋŋamba nti nze sikwata mu kituli gwoli kituli genda otule wali sipiika otulageko bulwana bulwanyi kati tegedde kituli awo jjo owulira bakutetenkanya era bino abamaddu bino bye babigira yandigambye bugambe nti nga mulimu amannyo ndowooza tumaliriza nga bawulira mulimu amannyo genda okunya yaki kati kiri eri bali oliwo omwoyo tesimanyi nedda ayagala naye bagambe nti yamukyalenjinga kati naye anoonya masannyalaze anoonya masannyalaze owulidde naalongo mu emyaka gyo giroga takyogedde mu mutima mulungi naye eryaloga bba gwalina nze nalimuwa oyo mwana naye oyo ajja kukutula akatibba twagenda ffenna ewa muzeeyi magala mutwalogomwebasatu ekirungi nti omulogo wali womanyire omulogo oba onoonyaki nze ndi mulogo munnammwe naye nsaba abaana mweteeketeeke munnamwandu olimba bwe ndowooza kati mwe mulinga bamulindwa okujja wano
Nerabidde okwekuba heno omwana nzijukiza saategedde ntujja ku pate abasiraamu bwe tuba tugenda mu mukolo gwonna twekuba heno kyekiraga nti omukolo gwa kitiibwa lwakojjidde mu shaliya abooluganda abaagalwa oyo yenna ayagala okusaba emisa eno mu ngeri ey'enjawulo antuukeko wano tugiwandiike tewali atalibagenzi ate nga tuli mu mwezi abagambye nti oyo yenna ayagala okusabira omuntu wetaata maama senga jjajja omwana mukwano gwe ajje wano mpolampola ajje wano mpolampola wamma tugenda basobole okubeera nga basabira omuntu we buli muntu yenna alina omuntu wamuli ku mutima n'agamba nti yalisaanye okubeera ng'asabibwa bamusabira asobola okujja wano mpolampola oba asobola okuwanika omukono naffe tusobola okutuuka awo ne tujja waali bannamwandu n'abaana tubalindiridde wano tusobole okubeera nga twetaba mu miso mu bujjuvu bannange namwandu n'abaana oyina effitina mukazi gwe tubasaba mubeere nga mujja tebagambye nti babodde lwaki ogana agiye atwaleyo kabisiti ke bamusabire nga bwe nali nkajjeeko ddi tekantuga kyova nagaana tinti twebaza abantu mwenna abakatuuka kuwa omusajja wange yankolanga tinti aliawo muganda waffe taata waffe maama waffe taata waffe mba mulungi nnyo nga sikumanyi olaba nga taddeko nfaanana okubeera nga tusabira tinti gwe bakola wa mitwalo omwoyo gwa mukwano gwaffe Joseph Tamale Birundi eyatugendako mu bbanga eritali ddene nnyo ali awo ku ikotori tukyamujjukira nnyo akolako kale olw'obuweereza bwe omukwano n'okwagala mukazi musiramu yazibakaka yatali mulungi tinti wa Kevin tusaba Katonda amuteeke bw'aba wagambye bbulu aba wa bbulu tategerekeka tugenda kujjukira mukwano gwaffe n'okumusabira kasita olumba akakayibe byofuna kasita olumba akakayibe byofuna katisinaba abantu beyasanyusanga abawangaala naye omugamba n'aluzizika bwagala oduzizika nga omuyembe ng'azizika mu bwagaana nga tuyimbira ate kyamukutte mubwomu emmere yo nagivuddeko tekuli munyi baleeta batumbagana owadde yani okusaba okoze bulungi okoze bulungi awaddeyo ekyebiri n'amanya gepulanga kabadde kasente abadde alina okuwayo sala ya sente kusiba n'eriryali waddeyo tutwala erigo ina fitina ina fitina okuba kujya wakikuta ate awala n'abasajja batalina bikuta abaana abakazi abali ab'ebikuta muwala n'abatalina bikuta olimba bwetumanyi si musiraamu oyo manyi wammwe ate temutusiriwalinako tweyongereyo tonze naye ffe bakulu kuno tonesiba akutwala eri omutwe
nanga amaloboozi agayiseebwawo otandika misa sokondeke mu stadi nga mbeera agayiseebwawo otandika misa oluvannyuma ojagenda maaso n'emboozi yawe era ng'omunaku ajjakatifa balinamu kasente twetanga kati bana abaana basiba wasale nga mande nenkulinda kuba beera nono bana abaana balina ki era bw'omuwala kyebiri asanyuka basiba wasale nga basaamiridde basiba wasale nga basaamiridde beerayo nono mama wewale nalonga bamwaye kyebiri bagenda kusaba doozi bana etusaba nawe gyosiba ati wagambye tetubamanyi wagambye simumanyi tuyimirireko wesimanyi owolereza waaki kuyimirira wesimanyi Executive Media. Focus, innovate, succeed.